You know, I'm laughing at the introduction, Mukade Wafe, and I'm saying, Seva Mae Mukade. Now, in my mind, the term Mukade is a bit high up there. It sounds very heavy in comparison to English elder. Good morning. Praise God. Amen. It's a blessing to be here this morning. And we thank God for His mercies and for the beginning of this new month. The month that we begin looking into the principles of family. I was telling Musumba, I have taken so long to learn Luganda. It's just not coming. I even did it in class as a subject. I can actually write, but the tongue doesn't. I can actually write Luganda better than some Bagandans. But speaking. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for this day. Let's bow our heads and pray as we commit ourselves for this service. We ascribe greatness to you, Lord our God, who was and is to come. The eternal God, the immortal God, the invisible God, the only wise God, the creator of the heavens and the earth, the sustainer of all things. For by your mighty word, you uphold all things. Lord, this morning, we humble ourselves before you as we begin to lay foundation concerning matters of family. Lord, we acknowledge it is you who created family. It is you who ordained family. So that societies and nations will be built from family. And so we pray that you will help us align to the principles. Incline our hearts to your precepts. Incline our hearts to your principles. Teach us this morning. Correct us if need be. Rebuke us if need be. Train us and equip us so that we will be model families. Families who know how to hear God and do what God expects them to do. Give us an open heaven, we pray. In the name of the Lord Jesus, let your word come to us simple yet clearly. Profoundly, let it bring light to us. Let it bring understanding to every heart. So we commit ourselves to you and ask that you have your way. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. 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 My name is Francis Nyero. Mr. Francis Nyero. I am married, only one wife. Those who will be in the second service will see my wife and my family. This is the first day of June, but on the 6th of May, we made 19 years in marriage. I was in a fellowship. I was in a fellowship on Friday. And there are only elderly people, senior citizens. So I was feeling nice. I introduced myself and said, 19 years in marriage. They were looking at me like,
They are looking at me, they were saying, "Go, Charlie, you are still young." But I'm coming there. We will get there. Amen. Amen. Our time is fast spent. I would like to just bring our attention to the principles, the concepts of prophetic marriages. I hope you're able to see something up there. Within these less than 40 minutes, I hope I can highlight some principles that we will pick on, and as we continue to look through the principles of marriage this month, we can delve into. We thank God for the gift of marriage. Every one of us seated here is a result of a marriage. Every one of us. Somebody married somebody, and we are results. You say amen. Whether it was formal marriage or it was through the corners, dark cornered, or official or not official, either way we came. However it happened, we are here. You say amen. We are here, and God is not haphazard. There is purpose in everything. Purpose is in everything that God makes. Sometimes we make mistakes, but God's hand is not short to redeem our mistakes. People make mistakes. Even the devil's intentions, the Lord turns them for good. Amen. Amen. So we thank God that we are here. Now, marriage is the only gateway into family. And so I'm privileged to talk about it because this is the beginning of the month of marriage. Family marriage. Sorry, family month. So I will speak as one standing at the gate. Amen. Amen. I will make laws, I will decree what you will do next. Amen. Amen. So I would want to clarify a few misconceptions of prophetic marriages. Now, if we had time, we would go through these overviews one by one. We would look at God's purposes. I will just highlight them. We will look at biblical principles of marriage. We will look at personality types and how they must work in agreement in marriage. And then we'll look at some action steps. What must we do? Amen. Amen. So, in the Bible, purpose, the word purpose, refers to God's plan and intention. Purpose. I would want to begin from there. Because there is no marriage that is purposeless. There is no single life that has no purpose. Because God made everything. Everything He made. Creation. Nations. Tribes. Clans. Families, individuals, everything
has purpose. Buli kintu kyonna kirina ekiruubirirwa. Ecclesiastes chapter 3 tells us there is time for every purpose and a season for every activity under heaven. Omubuulizi essula 3 Bayibuli etugamba nti buli kintu kyonna kirina ekiruubirirwa n'embiro byakyo wansi w'eggulu. Now that we have set aside this month as family month, kubanga guno omwezi gwawuliddwa ku nsonga z'amaka, it would be critical for us to dig into God's purpose for different families, and they're not the same. Kikulu nnyo ffe okugenda buzibu okuzuula ebiruubirirwa bya Katonda kubanga tebifaanagana maka. And so importantly, we lay emphasis on principles that cut across, but application of purposes vary from family to family. So it is with individuals. Kati ffenna twetaaga okuzuula ntuyitegeera buli muntu mu maka kubanga kikwatagana ku mmwe ab'enjawulo. Somebody said purpose dictates design. Gamba Purpose ekiruubirirwa dictates kisalawo design. Kyoyagala, enkula y'ekintu kyoyagala. All of us have mobile phones in our hands. Ffenna tulina amasimu we tuli. Si kyekyo? Do you know somebody thought before? Waliwo kimanyi nti waliwo omuntu yakirowoozaako. I'm going to design a phone that's going to do A, B, C and D. N'agamba ngenda ku designinga essimu It ekola began with a ensonga thought, mu birowoozo, yatandika na birowoozo ideas, n'awulira, and that ideas began to develop concept. Picked ideas from here, from there, and consolidated them and came up with a concept to make a phone. Kati bwe yafuna ebyo ebirowoozo n'avaayo n'ebintu ebirungo eby'enjawulo ebigenda okukola essimu eyo gy'okutte olwaleero. And so when it is released, Kati bwe yateekebwa katale, it is released with that purpose. kati yajja nga terina nnyo kiru. And so the maker of that phone, Kati eyakola essimu eyo, because he does not trust your mind. kubanga teyeesiga ndowooza zo ggwe. Are you hearing me? Ompuliriza He bulungi. doesn't trust your thinking. Teyeesiga ggwe engeri gy'olowooza. So he has to package his mind in a small booklet called a manual. Yalina okuteeka obwongo bwa bujje abuteeke mu mani oba ekyo ekyogera ku ssimu yo. Manual means manufacturer's mind or maker's mind. Simple. Mani oba ekyogera ku ekyo ekintu ky'okozesa kitegeeza nti ebirowoozo byo ye yakola ekyo ky'okozesa essaawa eyo. Kye kitegeeza. Tell your neighbor, because he doesn't trust your mind. Gamba neighbor nti kubanga teyeesiga He birowoozo. doesn't trust that you can use what he made effectively. Teyakikkiriza nti osobola okukozesa ekyo kyo gwe ky'olina So he bulungi. puts his mind in a little booklet. Kati n'ateeka ebirowoozo bye mu katabo akatono. So that if you want to maximize that device, Nti bw'oba oyagala kukozesa ekintu ekyo, you have to conform to his mind. olina okukozesa obwongo bwe buli. The reason why we misappropriate these devices Ensonga lwaki tukozesa bubi ebyuma is bino? because we don't understand the mind of the maker. Kubanga tetutegeera ndowooza z'oli eyakikola. So it is with life. Kati n'obulamu bwe kityo bwe kifaanana. Every one of us, God sat and designed us. Buli ssekinnoomu alina engeri gye He has a bamudizayininga. mind for each one of us. Buli muntu alina obwongo obubwe. The reason why we abuse life, Ensonga lwaki obulamu tubukozesa we bubi? misapply ourselves in life. Tusubwa okukozesa obulamu buno mu ngeri gye It's tunobukozesa because we ffe. haven't bothered to find the mind of our maker. Kubanga ffe tetuddayo kulowooza oli omutonzi kiki yali akola mu kutonda. A lot of times we assume. Obudde obungi obusinga tulowooza. David understood and said, he prayed in Psalm 19 verse 10. Dawudi yakizula mu Zabbuli 19. Deliver me from presumptuous sins. Nsumulule okuva mu kibikira ekyobuzaaliranwa. Let them not have dominion over me. Leka kireme okuba n'obufuzi ku nsi. Do not let presumption control or manage my life. Tondeka kiri ekibi ekyobuzaaliranwa okufuga obulamu bwange oba In obufumbo. other words, he's saying, teach me the principles by which I may live so I don't use my own mind. Mu ngeri emu I oba want to endala pick your mind and apply it. agamba jjawo ziri endowooza z'obuzaaliranwa onjigirize ezizo ntambule nazo mu bulamu buno. So when we talk about prophetic marriages, Kati bwe twogera ku bufumbo buno obw'obunnabbi, let's not assume, tulowooza bulowooza because our minds are very limited. kubanga ebirowoozo byaffe Let's go back to biri God leka tunuulye Katonda and find out how he looks at it. What is it era tuzuule ki kyakyogerako ki kyakyagala from the maker's mind? okuva mu ndowooza y'omutonzi. Does he have a manual for it? Awo oba otegedde gye tudde akatabo There is a ako manual here. entegeera oba enjogera ey'obutonzi ku bufumbo kiri wano.
Musumba tells us this is a holy one. Musumba tugamba kitulabo kitukuvu kino. That in the one in the phone is not holy. Amen. Amen. So this Bible, kati Baibuli eno, by the way, the word Bible means a collection of books. It's a library. Ekigambo Baibuli kigamba the word Bible doesn't mean holy. Tekitegeeza kitukuvu Baibuli. Ekigambo Baibuli tekitegeeza nti kitukuvu. Nedda. Amen. Within this collection, tukwata ebitabo bino byonna, there is a collection of the Creator's mind. Mulimu obwongo bw'omutonzi bawandiikibwa mu kitabo kino. You will hear him say, "Thus says the Lord." Owulira nga gamba bw'ati bw'ayogera Mukama. The Lord said this. Katonda n'ayogera kino. So that is reported speech from the mind of the maker. Kati ekiva eri omutonzi eyatonda. Tell the people. Kati agamba abantu. So he is sending them. Akituma eri abantu. Now when he sends somebody to tell the people, bw'agamba omuntu gamba ati genda bagamba abantu. That is a prophetic message. Obwo obubaka bunnabbi. From God. Okuva eri Katonda. And he will tell the people either things in the past which they did not know, okuva eri emabega ekigenda okubawo mu maaso, so that they can understand how they arrived where they are. balyoke bategere mu bulamu bwe balimu wennyini. Or he will tell the people the things coming in the future, oba ajja bagamba ebintu ebigenda okubawo mu so that maaso, they can prepare before it comes. balyoke beetegekere nga tekinnatuuka ekiseera So ekyo. prophecy Kati obunnabbi is both historical and futuristic. bukwatagana okuva emabega ne mu by'omaaso. Now, here is a difference. Kati wano enjawulo wejjira. If you have quote unquote a prophet bw'oba olina ekigambo kye bayita obunnabbi who only tells you the future, nga bugamba bya maaso byokka. are you hearing me? Mumpulira bulungi? That one can easily pass for a fortune teller or a diviner. Obwo buteeka okubeera nga bwogeddwa omulabi oba omuntu amanyi eby'omu maaso. That is the difference. Eyo enjawulo ekibaako. A fortune teller can tell you, predict the future. Omuntu asobola okubeerawo n'atunula eky'omu maaso n'agagunda ajja But kubeera bw'ati. history, Naye eby'emabega. that's one of the ways you can tell a false prophet and a true one. Awo osobola okutegeera nnabbi w'obulimba n'omutuufu. Have you read the book of Revelation? Mwali musomyeko ku kitabo ky'okubikkulirwa. Revelation, to reveal, to make known okumanyisa about abantu. Christ. Do you realize that Revelation has history? Wali okitegereko nti okubikkulirwa kulina ebyafaayo. It has history in it. Kulina ebyafaayo emabega waako. It has future in it. Kirina eby'omu maaso. It also had current affairs. Era waliwo n'ebyaliwo ku ssaawa eyo. Hallelujah. Hallelujah. So let's try to get into the maker's mind and decipher some principles of marriage. Simple principles. Tugezeeko okudda mu birowoozo by'omutonzi tutegeere ennono zino ziyali I don't know if ategeeza. we can project some of the scriptures. Simanyi oba tusobola okuyita mu byawandiikibwa. I would have loved that we read together. Okay, now you're going to project in English. Nandyagadde tusomere wamu. Is it possible to get the Luganda version? Luganda Baibuli. All right. All right. Now, for me, I have to read from my English because... Okay, you read. You read Genesis 2:18 and then go to 21 and 25. Okay, kansome 2:18. These scriptures ebyawandiikibwa bino show to us that marriage is ordained by God. bitulaga nti obufumbo bwatandikibwa Katonda. Amen. That is principle number one. Yenno n'esooka. It is not man-made. It is not man-made. Si muntu ye yakitandika. It is ordained by God. Bwatandikibwa Katonda. The how it happens is a different story. Mu ngeri gye bwabaawo olugero lulala. Amen. Amen. How it happens is different story. Engeri gye kyabaawo But lugero the lulala. principle is marriage is ordained by God. Naye mu nnono obufumbo bwatandikibwa Katonda. During the course of the month, we might look at the house. Ekyo tugenda kiyitamu mu mwezi nga gutambula. Because you find Muslims marry in a certain way. Christians marry in a certain way. Orthodox marry in a certain way. Jews marry in a certain way. Acholis marry in a certain way. Bagandas marry in a certain way. So which one is the correct one? Which way is the correct one? The principle is marriage. Kati obufumbo abasiraamu bawasa bwabwe, abalokole bwe batyo, abakatuliki, abaorthodoxi, abaganda, abakyoli, buli muntu ayina engeri gy'awasaamu.
And then the principle of marriage is when you marry, you don't break apart. Kati wano omufumbo bwe mufumbiriganwa temwawukana. So you will find that our ancestors who did not have the privilege of standing in church stayed together. Kati ojja kwesanga ng'abantu bano abatajja mu kyaki kugatibwa bo babeera wamu nga tebaayawukana. You find that Muslims stay together. Ojja kusanga nga n'abasiraamu bawangadde bali bonna You tebaawukanye. find Christians come in and they walk out. Kati ate abakristaayo bayingira we bafuluma. It is not how it is done. The principle Si is nsonga marriage. ngeri gye kikoleddwamu When you're naye. there, you stick. Naye When you enter that gate of bw'oyingira mu marriage, mulyango ogwo you stick gw'obufumbo there. obeereeyo tovaayo. Hallelujah. Haleluya. Don't begin to look for irreconcilable differences. Those don't exist. Totandika kunoonya ntabagane nti ebyo tebiriiyo. Especially for us Christians. Naddala ffe eri abakristaayo. Okay, supposed Christians. Kale abakristaayo abamu abakitegedde. Amen. There is not such a thing because the blood of Jesus reconciles all things. Tewali kintu kifaanana bwe kuba omusaayi gwa Yesu gwatabaganya byonna. Because if you look for the irreconcilable ones, you will not get it. Kubanga bw'onoonya abatabaganya tojja kufunayo, tojja kisangayo. So please read that verse. Tusome ekitabo 18 and then ky'olubereberye 21 to 25. essula 2 olunyiri lwa 18 paka ku lunyiri lwa 25. Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi omu yekka, n'amukolera omubeezi omu yekka amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka, n'ateeka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu. Amen. Amen. It is not good Si for kirungi man to be alone. omusajja okubeera yekka. Hallelujah. Haleluya. Please note that the reference was a man's loneliness. Kati enjawulo kino kitegeere nti ensonga yali ekwata ku musajja ono obuyise bw'omu. Not a woman's loneliness. Tekyali ku mukyala. Very important. Simple principle. Njagala nono mugitegeere nnyangu nnyo etegeerekeka. Ladies, you see, I have 4 women in my house. Nina abakyala bana mu nnyumba yange. And we are only 2 men. Abate But the abasajja principle babiri. is very important. Naye nnono nkulu nnyo. Meaning the making of the woman is to solve a problem. Nti okutondebwa kw'omukazi ono kubaako by'ayanukulira ebibuuzo. Important principle, simple, important principle. Ennono To solve nnyangu a nnyo problem. ate enkulu kutegeera. Now, women, Kati abakyala, if you bring problems in marriage, you're defeating yourself. bw'oleeta emitawaana mu bufumbo weewangula wekka. You're supposed to solve certain problems. Oteekwa kubaako ebibuuzo oba ebizibu by'oyanukulira obeere kyakuddamu. Hallelujah. Haleluya. Okay. 21 to 25. Olunyiriri olwabiri The mu same olumu chapter, verse 21 to 25. essula y'emu olunyiriri olwabiri mu olumu paka ku 25. Mukama Katonda n'aleeta omuntu otulo tungi ne yeebaka, n'amuggyamu olubirizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lw'eggye mu muntu okuba omukazi, n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono nno lye ggumba erivudde mu magumba gange, ye nnyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga omukazi kubanga agiddwa mu musajja. Omusajja kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu, bombi baali bwereere, omusajja n'omukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Very important principles. Ennono enkulu God ennyo. made the woman from the man. Omukyala yatondebwa kuva mu mukazi, omusajja yatondebwa, omukazi yatondebwa kuva mu musajja. Principle. You tell your neighbor principles. Gamba muno nti ennono. My dear sisters, look at me. Muntunuulira abakyala. You see, we need to go back to the mind of the maker. Twetaaga kuddayo ku nnono So that z'omutonzi. we align properly. Olwo tuyimirire mu layini busimbalaala. Took the thing out of the man Yajja muva mu musajja and made him her n'amukolera omukyala and brought her to the man. n'amuleeta eri And this musajja. is what the man said. Kino omusajja kyagamba.
This is from me. Kino kivudde mu In nze. other words, I am the source. Mu ngeri emu oba endala nze nsulo. The word source, listen. Ekigambo ensulo It mpuliriza. says bone of my bone, flesh of my flesh. She is out of me. This is a wombed man. That is actually what woman means. Gumba Wombed man, lyange. a man with a womb. Omusajja ku mulundi guno gumba lyange ennyama nga omusajja ono yataddemu ye kiki ekiringa ekiki. So he said, Kati agamba this is from me. kino kivudde mu nze. The word from me there in Hebrew, source, is Abba, which is father. Kale kitegeeza ekyo kyagamba nti kivudde mu nze kigambo ntabiro kiva mu bwa Katonda. Taata. Ladies, abakyala, when you cross the line of marriage, bw'osikuma layini y'obufumbo eno, you found a father. ozuula taata. It is the reason why in marriage, Y'ensonga lwaki mu bufumbo it has to be a father, wateekwa okubeerawo taata, biological father, taata azaala, to hand you over to another father. akukwate akuweeyo eri taata It omulala. is from one cover to another cover. Kuva mu kubikibwako okumu okugenda mu kubikibwako okulala. Important principles. No. Simple, Nkulu. but very important. Nyangu nnyo naye nga nkulu nnyo ya mugaso. A woman is not a cover. Omukyala si kubikibwako, tabikako. Cannot hand a son. You have seen marriages in the Western world where a woman walks the son, Mulabyeko obufumbo nga omwana akwata even the mutwala daughter, and gives. n'amuwaayo. That is perversion. Okwo katabula. It is perversion. Okwo kutabulwa. The authority that goes with it, the authority Obuyinza that comes from a father who begot a woman. obuva eri taata eyafuna omukyala. He has to hand this one to another authority. Alina okukwata ono gw'awaayo n'amuwaayo eri obuyinza obulala. And that one has to become the source. Kati eteekwa kubanga y'ensulo. Important principle. Kikulu nnyo nono nkulu. It doesn't mean you're less. No. Tekitegeeza nti tebakulabyewo. Principle. Nono. And so that should sink in our head when you're married. Look at that man as your source. Kati ekyo kiteekwa okugenda mu bwongo obwo buzibu otunuulire omusajja oyo ng'ensulo yo. Treat him as such. Mutwale oba mufeeko nga ennono. If he's out of the way, you are alone. Kino kivaayo okugyayo nti oli wekka. There is a scripture that Paul was explaining this issue of marriage to the church in Corinth. Waliwo ekyawandiikibwa Pawulo kyali akozesa okunnyonnyola ekkanisa mu Bakolinso. I think I'm going to read this one. Kandowooze kino ngenda kisoma. 1 Corinthians chapter 7. Abakolinso ekisooka essula ey'omusanvu. He talked about authority, Ayogera ku or buyinza. the structure that God, the hierarchy of authority that God created. Mu ngeri Katonda gye yatondamu He talks obukulembeze. about God being the head of Christ. Katonda ali waggulu wa Kristo. Christ being the head of the man. Katonda ye mukulu The wa man omusajja. being the head of the woman. Omusajja ye mukulu w'omukyala. That order Kati enteekateeka eyo is so important nkulu nnyo. that whoever tries to tamper with that order Kati buli muntu agezaako gikyankalanya, is Antichrist. oyo aba ali awakanya obwa Katonda. Antichrist. Oyo aba awakanya Kristo. Now in verse 10, Mu lunyiriri olw'ekkumi mu kitabo ky'Abakolinso essula ya 7. did I say 1 Corinthians chapter? Did I tell you this chapter? 11. No. Is it 7? It is chapter 11. Apologies. Essula ya 11 munsaasire. It's chapter 11. Essula 11. So verses 9 and 10, Olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. it says, and man was not made for woman, but Omusajja woman was made for man. Are you following this? He's explaining. wano Pawulo akinnyonnyola mukigoberera. For this reason, he says, Olw'ensonga eno and agamba because of the angels,
Because the angels are watching, kubanga bamalayika balaba, a woman should wear a covering on her head to show she is under authority. Omukyala ateekwa okwebikka ku mutwe kubeeraga ekiraga nti ali wansi w'obufuzi. Now there is that isolated word because of the angels. Kati waliwo ekigambo ekyo ekyogera nti kubanga malayika. He is referring to the hierarchy of angels who refused to submit to God and were cast out of heaven. Agezaako tulaga bali ba malayika abaajeema ne batakkiriza Katonda abaagobebwa okuva mu ggulu. And so they know the principles of submission. Kati ennono eno ey'obugonvu obwe They know that is the only way you can surely get anybody who claims to believe in God. Kubanga eno yokka y'enkola y'engeri gy'osobola okutegeera omuntu akkiriza Katonda. Tamper with that order. Enkola eyo gye oba entonda eyo Tamper with that order. Oba gitabule. If you do, the fallen angels are watching and waiting. Bw'okikola bamalayika bano abaagwa batunula. Especially on the children. Naddala ku baana. Hallelujah. Hallelujah. So marriage kati obufumbo is principle number 2 between a man and a woman. Ennono ey'okubiri buli wakati wa musajja na mukazi. Between a man and a woman. Ngambye omusajja n'omukazi. And it is a man who marries, not a woman marrying a man. Era mu kino musajja y'awasa si mukazi. In Mid East and some Eastern beliefs, mawanga agamu, it is women who pay dowry. Abakyala abamu be basasula. Now the one who pays dowry is the one who marries. Asasula omuwendo ogwo y'awasa. And I thought this is how perversion is. Kati wano okutabuka jja kuva. God expects the man to marry. Katonda asuubira omusajja okuwasa. Okusasula omuntu pay everything. Sasula buli kimu. That you're required to pay. Ekyetaagisa gwe okusasula okutwala omukyala. That is why you and I, the body of Christ, church, is a bride. Y'ensonga lwaki gwe nange tuli bagole ba Kristo. God Katonda is not taking the bride for free. Tatwala mugole bwa bwereere. He paid a price. Yasasula omutango. He paid with his own life. Ye ku bulamu bwe yasasula ku. So I tell people this notion, this Western notion of no bride price, you are going against God. Kati olw'enkola zino ez'amawanga agamu nze mbagamba nti muwakanya oba muva ku nnono z'obwa Katonda. The bride must be paid for, Musumba. Omugole batekwa musasula. Yes. Amina. We are not bazungus. We want to follow God's principles. Pay. Tetuli bazungu ne tutunuulira nnono za bwa Katonda. Hallelujah. Amen. You see, God had to pay. Katonda yalina okusasula. He paid the full price, but he has left the bride here. Yasasula omutango gwonna. Let me now go and prepare a place so that I can come back and take you. Omugole n'amulekawo n'agamba kangende nteeketeeke nja kukomawo mutwala. And we are all anticipating that wedding banquet. Era ffenna tulinde olunaku olw'embaga eyo. The wedding feast of the Lamb. Olwo olunaku olw'omwana gw'endiga. So who is the Lamb going to wed? So mwana gwa ndiga kigenda okuwasibwa. We are the bride. Ffe bagole ffe. Who did he pay for? Ani be yasasulira? Who did he pay the price? Ani yasasula omutango? No, who did he pay the price to? He paid for us. Who did he pay? Ani gwe yasasulira? Ani gwe yasasulira? Ani gwe yasasula? Who did he pay? Ani gwe yasasula? Because if I have a wife, it means I paid my wife's parents. Kitegeeza bwe mba nina omukyala nze nasasula. So who did the lamb pay? Kati omwana gw'endiga yasasula. He paid our Father, which is in heaven. Kitaffe. He paid God. Yasasula Katonda. It is part of the reason why that line, the last verse he spoke before he died, he said, it is finished. He said, payment made in full. Ekyo kikikira olunyiri olugamba nti kiwedde. Kati kitegeeza okuggwa mu bulambalamba bwakyo yasasula. With my life I have paid for my bride. Mu bulamu bwange nze nasasula omutango eri nze. In full. Mu bulambalamba bwakyo. So men, don't just give your daughters.
abasajja temala gawaayo bawala bammwe twala. Let the price be paid. Alina okusasula asasule. If you don't know to ask, employ me to ask. Bw'oba tomanyi kusala byakugamba nze jangu ompangise. Hallelujah. Amen. And if you come for my daughters, you will pay. Era bw'onoojotwala muwala wange ojja kusasula. Not because I know you or you're from church. You Si will pay. lwakuba nti Principle. nkumanyi oli muva mu kyaki nedda. No. Hallelujah. Amen. All right. So marriage is between a man and a woman. Kati obufumbo buli wakati wa musajja na mukazi. Marriage requires agreement. Weetaagawo endagaano oba okukkiriziganya. Amos 3 verse 3 says, how can two walk together if they are not in agreement? Amos 3 agamba nti babiri basobola batya okutambula olugendo okuggyako nga batabaganye. There must be agreement. Wateekwa kubaawo okutabagana. Amen. Amen. And when there is a man and a woman come together, kati omusajja they agree to live together. N'omukazi bwe The result bakwatagana awamu are offsprings. bakkiriziganya okubeera awamu. Principle of Ekivaamu marriage, simple principles. kyangu nnyo, ennono nnyangu waliwo ebigenda okuva mu bufumbo. Children. Abaana. Now we also have perversion about these ones. Kati nno na wano tulinawo akatabanguko. The Western world now, women don't want to have children. Amawanga gali abo abazimu baga nti abaana. They would rather another person carries it. Oli omulala yamwetikkirako abaana ye talina nnyo budde With bwe. science and technology, and it's not that they have medical conditions. Many of them just don't want to change their figure. Sayansi bingi n'okuyiiya okungi tebaagala figa zaabwe zife bazaagala zikuuma. Perversion. You tell your neighbor perversion. Gamba neighbor nti akatabanguko kali awo. Hallelujah. Amen. If you don't want to have children, don't enter marriage. Bw'oba toyagala kuzaala abaana obufumbo bwesonyiwe togendayo. You say amen. Gamba amiina. Don't go there. Tofaayo nze nkyogedde togenda. Malachi 2. Malaki essula 2. Verse 14 to 15, the Bible says he brings the two together because he's looking for godly offsprings. Ku Bayibuli egamba nti babiri yabatonda balyoke baveemu eggwanga eritya Katonda. He is looking for godly offspring. Anoonya abaana bana batya Katonda. And Psalm 127, Zabbuli verse 3, 127. it says, children are a heritage of the Lord. Abaana busika okuva eri Katonda. The fruit of the womb, God's reward. Ekibala ky'omubiri Katonda kiwa omukisa. The word heritage Ekigambo obusika has to do with value system. Kirinaako That emiwendo is egimu. passed on from generation to generation. Kino kikwatagana ku mulembe ogulwo n'omulembe ogenda okuddako. It is not about materials. Si tekikwatagana ku bintu. Materials are inheritances. Ebintu bya busika. Heritage are values. Kaakati waliwo ebintu ebisikirwa nga bya muwendo. So God expects that children should pass godliness from one generation to the next. Kati Katonda asuubira abaana bano okukwata bye balina ebyobusika eby'omuwendo babitwale ku baana b'abaana baabwe abagenda okuddako. Amen. Amiina. 4 very important principles. The rest of the verses you can read. Ennono nnya nkulu nnyo esigadde ennyiriro gyazisoma. So the word marriage Ekigambo obufumbo has some different renditions in Hebrew. Which Bible we read? Kirina okunnyonnyola okumu okusinziira mu Hebrews Bible gye tusoma. This Bible that we read eno Bible gye tusoma belongs to the Jews. Yaba Yudaaya. Amen. Amiina. For us, we just translated it to our language. Ffe twagivuunula buvunuzi mu nnimi zaffe. It is their copyright. Naye kyabwe kya bwannannyini. So in the process of translation, we water down certain things. Kati wakati water down meanings of certain things. Wakati mu kuvuunula awo twafunamuko ne tutegeeramu ebitegeeza. One of the meaning of marriage obufumbo kitegeeza ki? Is a word kiddushin, which means holy, to separate to yourself. Kitegeeza ekigambo ekyo okweyawulira ekintu. When you marry a wife, you've separated that person to yourself. Bw'owasa omukyala oba omweyawulidde gwe You wuwo. accept to be married. Bw'okkiriza You have okufumbirwa. separated that man to yourself. Omusajja oyo omweyawulidde wuwo. It has that connotation. Kati kitegeeza That separation is what holiness is. ekyo ekigambo kye beta okwawula kitegeeza butuukirivu. Hello? It is what holiness is. Kitegeeza butuukirivu. Separated for. Kyayawulibwa. Or two. Oba babiri.
oba eri Now, omuntu. our ancestors who did not come to church, Abo bajjajja abataasooka They were kutuuka mu holy. kkanisa, baali batukuvu because they separated to each other. kubanga beeyawulira And buli stayed kintu there. era ne babeerayo. Now, when missionaries brought the gospel here, they brought us certain perversions. They called this one of church holy. bwe bajja ne batandika obyawulamu ne baga nti buno obw'ekkanisa bwe They call butukuvu, this one holy matrimony. kino bakiyita obufumbo obutukuvu I obw'ekkanisa. found that the word holy is derived from this word. Kati ekiro ekigambo obutukuvu kiva mu Kiddushin. kigambo kino. How about the other one? Kati ate bali Where they actually stayed. They did not separate. But- Is that one not holy? bo tebaayawukana gye bali, kati abo si batuukirivu. Is it holy because you came to church? Bufuuka butukuvu kubanga ozze mu Or is kyaki, it holy because you stuck to each other? oba bubeera butuukirivu That is kubanga what makes holiness. mwenna mulemedde wamu. Ekyo kye kifuula ekintu okubeera ekitukuvu. You say amen. Gambako nti amiina. It is not where it takes place that make it holy. It is whether or not you stuck to each other that makes it holy. Si nsonga wa gye mwakikolera, naye ekikifuula ekituukirivu mmwe musazeewo okubeera ababiri, kye kifuula ekintu ekitukuvu. Hallelujah. Amiina. There is another word, Baal. Have you heard the word Baal? Waliwo ekigambo mwali mukiddeko nti Baali. The word Baal is master or Lord. mukama oba It means master. kitegeeza mukama. Master or Lord. Lord. L-O-R-D. Lord. Lord, Yes. mukama. Kyonna kitegeeza mukama. Okay. I found that this is the word that Peter used Nazuula nti in ekigambo 1 kino Peter chapter 3 verse 9, verse 6. Peter kyakozesa mu Peetero ekisooka In giving 3:6. counsel to women, saying that they should imitate their mother Sarah, who revered Abraham so much that called him master or Lord. That is Bali. Peter yali akyogerako nga kiraga Saara eyagondera mukama we ng'amuyita mukama wange. Hallelujah. Amiina. So there is a mastery aspect, Kati waliwo enkola gye tusuubira or a view as if that person is the Lord himself, because the Lord is our master. omuntu nga yeebikula nga Katonda, kubanga Katonda ye mukama waffe. The Lord is our king. Katonda ye kabaka waffe. Ladies, I'm just helping realign your mind. Abakyala ninaako kyengezaako okutereeza. My family has arrived. Hallelujah. Famire yange etuuse. My wife is there. I'm her master. Mukyala wange wali nze mukama we. Now, there is, my time is finished. There is a word when you read Hosea chapter 2. Bw'osoma mu kitabo kya Koseya essula 2, Koseya was a prophet. yali nnabbi. A prophet whose marriage was dictated by God. Nnabbi ono ng'obufumbo bwe bwasalibwawo Katonda. In chapter 1 and verse 3, Mu ssula esooka olunyiriri olwokusatu, God tells him, Hosea, Katonda agamba Koseya, you go and marry a prostitute. genda owase malaaya. Pastor, Musumba. if God told, God Katonda- forbid, Katonda if God told asaasire. Ainza, go and marry a prostitute. Kale singa agamba nti genda owase malaaya. Now, my time is up, brethren. Obudde bugenze abooluganda. But this is the point I wanted to bring. Naye eno The ensonga njagala concept okujjayo. of prophetic marriages. I still have 15. Oh, thank God. Concept of prophetic marriages. Ekiruubirira ky'obufumbo buno oba You see, when obunnabbi. we hear certain words, we get excited. Waliwo ebigambo bye tuwulira ne tukifuna We love akakyamuukiriro. it. This is a prophetic gathering. This is a prophetic message. Kuno Prophetic kigambo kya family. bunnabbi, Prophetic kino marriage. ekigambo bufumbo. Prophetic. Bunnabbi, We love bunnabbi. the sound of prophetic. Tulina eddoboozi And ly'obunnabbi. prophetic is so popular these days. Anything you do, if you attach the word prophetic, people are going to come. Kati kifuuse kyamujjirano buli kaseera, buli ky'oyogera, buli ky'okola, buli ky'owulira kifuuse kingi. Why? Lwaki? The inclinations of our minds is that prophetic has privileges. Endowooza ffe And so zifu. people gather because of privileges. Not many ask whether they are responsibilities. Kati abantu batandise okuŋŋaana kubanga obwongo bwaffe buyingiddemu ekyo ekintu, abantu ne bakijjumbira nnyo ne bakyagala. I Kiwulikika. have looked through accounts of prophetic marriage. Prophetic means God proclaimed who you should marry and even where sometimes. And it gives you the reason why. Ekigambo ky'obunnabbi kitegeeza Katonda agamba ayinza okuga nti ojja kuwasa ddi
oba n'omuntu oyo gw'oteekeddwa okuwasa It is okufumbirwa. different from if I came to you and said, I love you so much, I want to marry you. It is different. Kyanjawulo ddala okujja ne kugamba nti gwe ngenda kuwasa gwe nkwagala. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. They are different. Kyanjawulo. And because of that, not every family is a prophetic family. Not every marriage is a prophetic marriage. Kati olw'enkola eyo sitegeeza nti buli Please bufumbo bwa understand bunnabbi, nti buli bufumbo oba buli kibalawo kibadde kya bunnabbi. Nedda. Because not many of us can withstand this kind of instructions of Hosea. Kubanga abamu ku ffe tuyinza obutasobola kino Katonda kye yagambako Seya. In fact, those of us who are fathers, if your son said, God has told me to marry the other prostitute, and you even know the prostitute. Era singa abamu ku bawala baffe bajja n'agamba nti muna eddadi omanyi Katonda ngambye ngende mpa Semalaayo oli. Even if he gave the most godly reasons, you are going to resist it. Ne bw'oba olina amagezi g'obwa Katonda osooka gaana But we n'ogaana. want to have prophetic marriages. Those are some of the prices we must be ready to pay for prophetic marriages. Naye ate ku bukikwatagana n'obufumbo obw'obunnabbi gye gimu ku mitango gye tuteekwa okusasula eri obufumbo obwo bufaanana bwe butyo. You know, as I was doing this study, I thought church is in problems. Bwe nnali nga nkola okusomesa kuno nakizuula nti ekkanisa zirina emitawaana ku nsonga And ezo. God does that for purpose. Era Katonda akikola olw'ekiruubirirwa. Lwa kiruubirirwa. He created each of us Yatonda ku buli ssekinoomu ku ffe for specific purposes. olw'ekiruubirwa ekyenjawulo. And because of that purpose, Kati olw'ekiruubirwa ekyo ekyoba you were Katonda, brought forth through that man and woman, that father and mother. gwe wazaalibwa okuyita mu taata oyo ne maama oyo Not any abakuzaala. Tewali mulala. Because of that purpose, Kubanga olw'ekiruubirirwa you ekyo come from a certain bloodline olina olunyiriri lw'omusaayi gy'owava. and a certain clan Era ekika ekyo gy'ova and a certain people group. n'ekikula ky'abantu, gurupu y'abantu Are abamu. you hearing me? Mumpulira bulungi? It was not accidental that I'm actually, no. Si kyantaanya nti nze ndi mu kyoli nedda. And you see, I did not choose. Nze saalondawo kubeera. Neither did God consult me whether to make me a Choli or a Oba Muganda. Katonda No. teyanneebuuzaako nti obe mu kyoli oba obe Muganda. Nedda. Now, the things we don't have choice over Kati waliwo ebintu nga tetubinaako are kusalawo. dictated by God. Ebyo byasalibwawo Katonda. And He does so for purpose sake. He has a purpose. Kubanga alina ekiruubiriro olw'ekyo kye yakola ekyo. If you can clap for Him. Osobola okukuba bw'oba okuba engalo. Zikube. This is why we must value family. Y'ensonga lwaki tulina okuteeka And the ekira ku maka. bloodline we come from. Ne mu layini gye tuva eyo musaayi. I was telling Musumba N'adde njogera ne that the Musumba. bloodline of my Nti fathers nze musaayi gwa taata gye are nva. sorcerers, Basamize. idolaters, Bonna benzi. wicked human beings. Tebategeerekeka babi nnyo. Wicked. Babi. That is the bloodline I come Ye from. layini nze mwenva. Now, when God begins to speak to me and help me understand purpose, Kati Katonda batandika okwogera nange n'annyamba okuzuula ekiruubirirwa. He helped me realize that Satan did not create anything. Yanyamba n'entegeera nti Satan Setaani talina kye yatonda. hijacks what God made for purpose Ne Satan- and manipulates it. Setaani yakwata bino Katonda bye yatonda n'akyusaamu ye. A by'ayagala. sorcerer Omusamize. is by God's design a prophet. Yali nkola ya Katonda ey'obunnabbi. But Satan hijacks it because of ignorance and choices people make. Naye Setaani yagibuukira olw'ebyo bye Hijacks it, basalawo. and a prophet of God becomes a sorcerer for Satan. Kati nnabbi wa Katonda n'afuuka omusamize mu bwakabaka bwa Setaani. So I understood that our bloodline are actually prophets, Ne nkitegeera nti mu layini y'abajjajja And teachers. bannabbi ate basomesa. not by formal training, Si lwa kubanga baayigirizibwa okusomesa. No. Nedda. but by natural wiring. Naye mu buzaale bwabwe kye So bali. those of you who come from lineages of sorcerers, Kati you abava can mu be layini sure z'obusamize. those are prophetic calls, Okwo okuyitibwa but kwa on the bunnabbi. other side of the fence. Naye ku sayidi endala. So your responsibility is to redeem that purpose. Kati gwe obuvunaanyizibwa bwo kununula ebyo ebiruubirirwa bya Katonda mu famire yo. We don't run away from it. Tetubidduka buddusi. Seek God to understand. Noonya Katonda otegeere. He wasn't asleep when He made sure your father is a witch. Teyali yeebase teyazuuka buziku n'agamba n'ategeera butegeezi nti taatawo mulogo oba musamize. Nedda. Yali akimanyi. Hallelujah. Amen. And because of that, He also wires us. Kati n'olw'ensonga eyo yatuteekateeka.
He said to Jeremiah, he said, Jeremiah, I knew you before you were in your mother's womb. Ayogera ne Yeremiya n'amugamba nti nakumanya nga tunaba kubeera mu lubuto lwa maama wo. I knew you. Nakumanya. And while you were in your mother's womb, I ordained you. I wired you as a prophet. Era bwali mu lubuto lwa maama wo nakuteekateeka okubeera nabbi. Do you know when Jeremiah came out and grew and he was a young man and beginning to prepare for ministry, he was preparing formally to become a priest, not a prophet. Yeremiya bwe yali ateekebwateekebwa ng'akula ng'avubuka, teyateekebwawo kubeera nabbi, yali kabona. He was being prepared by his father to become a priest. Taata we yali amuteekateeka abeere kabona. Not knowing that God had reconfigured that bloodline from just a priest, there is also a prophet here. Naye nga tatamanyi nti wakati awo mu lugendo Katonda yakyusamu ng'ayagala abeere nabbi. To be a priest, kati n'akyuka n'abeera kabona. with all the details and the rituals, do this, don't do this, follow this, don't do this. Ku byonna bye baakola, kino kikole, kino tokikola, kino kigoberere, kino kituufu, kino tokikola. And the Lord says, before you were in your mother's womb, I knew you. Kati Katonda n'agamba nga tonaba kubeera mu lubuto lwa maama wo nakumanya. So Jeremiah was a prophetic son. Kati Yeremiya ali mwana wa bunnabbi. Now God tells him, I know you, I knew you. Katonda amugamba nakumanya. Did God know you before you were in your mother's womb? Yakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo? Yakumanya. He does, because he is God. Kubanga ye Katonda. Did your parents know you? Abazadde bo baakumanya? No. Nedda. The best that can happen is God can give you a name of your child or children. Ekisinga ekikulu Katonda kyasobola okukola kwe kuwa erinnya ery'omwana wo oba ery'omulenzi. Before they are in the womb. Nga tonaba kubeera mu And lubuto. that name has a code of purpose in it. Kati nga n'erinnya eryo lirina ekiruubirirwa ku lyo erinnya ly'ogenda otuuma omwana. I look at my life Ntunuulira obulamu bwange. and I realize all along God has been beating me and streamlining me to get to this line. Nenkizuula nti Katonda abadde ankuba, abadde anjigiriza, abadde annuŋŋamya okutuuka mu layini When I eno. was clueless about marriage and not thinking about marriage, in Ne bwe nali S6 vac, simanyi ku bufumbo nga what do you sibirowoozaako. know? A young man in S6 vac, maybe these days, but in our day, Naye mu no nnaku social zaffe media, nothing, just clueless about life. ziri ennaku ezaayitadde eby'obufumbo nga And God says, tebiriimu nnyo. I have called you. One. Katonda agamba nkuyise ekisooka, ekyokubiri. Your call is tied to your marriage. Gwe ekikola ky'obufumbo. 3, Ekyokusatu. you're going to marry from the people of this land. Ogenda kuwasa mu bantu b'eggwanga liri. For reasons A, B, C, D. Olw'ensonga ABCD ng'azirambuludde. I was not even praying about marriage, nothing. Nali God sirina just kye mmanyi speaks. ku bufumbo. Long story short, Olugero ku once upon lufunzaamu. a time, Olunaku ne lukya ku makya. I enter an office. Ne nyingira mu I ofiisi. see a lady seated at a desk. Ne ndaba omukyala A ng'atudde ku woman I've mmeeza. never met. I don't know who she is, whether she's a Simusisinkana believer ngako, or not. I have no simanyi clue. ki. God says that is your wife. Oba mukkiriza Katonda agamba nti oyo mukyala wo gw'olaba. I did not have a choice to say, let me see, I have a string of 1, 2, 3. Let me choose of the 3, of the 2, of the 5. No. Nali Say that one. sina kyakusalawo nti nina omu, babiri, basatu, bana, bataano. Katonda yaŋŋamba nti oyo. Now, God can prevail over one in such a way for purpose. Katonda asobola okwebikkulira mu kintu ekimu olw'ekiruubirirwa kye. To some of us, He will allow us to choose. Eri ku bantu abamu asobola tukkiriza ne twerondera. Amen. Amen. He will allow us to choose. Nakukkiriza naga agenda You have a welondere string of gw'oyagala. 1, 2, 3, 4, and you go through the assessments, you Abala go no- through the Nina- weighing. nina This ku- one has these qualities, and the other one, the Nina other quality, kumi. this one in comparison to this one. And God is patient, waits for you to choose. Say, I have chosen this one. Waliwo Katonda n'agamba And nga He endorses it. n'ogenda n'oyo n'akiteekamu sitampu n'agamba twala oyo. That is marriage by choice, Obwo bwe bufumbo which ng'osezeewo. God endorses because He gave us the means of decision making, free will. Kubanga Katonda yatuwa okusalawo okwo kwa Just bwereere like we kwaffe. choose to follow God, we also choose to disobey God. Era osalawo n'ogamba ngoberere Katonda, oba osalawo n'ogamba nze sijja mugoberera. Amen. Amiina. Because of these things, God actually, before He showed me the woman, Nga tannaba kundaga and the mukyala. woman is seated there, please stand and Onange wave for us. tuwuubireko, ali mabega awo mukubire engalo. She doesn't want me to disturb her, but
We will sort ourselves when we go back home. bwe tunaddayo eka tujja kwetereeza ku byenjogedde. You know, and before that, he had given me the names of the children. Nga tekinnaba kubeerawo okumula omukyalo oyo Katonda yali ampadde amannya Firstborn is g'abaana. Gabriel. Asooka Gabriel. He will be this. Anaabeera kino Secondborn na kino. Hepzibah. She is like this, she will do this. Ajja kubeera Thirdborn bw'ati ne bw'ati. Eliakim, she is like this, she will do this. In 2001, Mu mwaka gwa 2021 Katonda I saw gy'agamuwera her in amannya. 2003. Omukyala I yamulaba married her in 2003. 2006. Ne bagattiga mu 2006. So when we came together, I told her we have 3 children. Kati bwe namusinkana ne tubeera ffena ne mugamba tulina abaana like, from where? basatu. Noga nti bavaawa. So we have 3 children. Naga nze naawe tulina abaana basatu. What if we can't have children? I said we have 3 Bwe children. tutaabe na baana ne mugamba The tulina first is basatu. Gabriel, the Asooka ye second Gabriel, Hepzibah, the third Eliakim. okusatu bonna ne mubulira amannya gaabwe. And we began to pray for them by name. We hadn't seen them yet. Ne tutandika obbasabira linnya ku linnya nga tetunabazaala. For reasons that God gave us, I won't go into the reasons. Listen, Wuliriza kino. this is not in any way to say certain marriages are better than others. No, all of them have the same principles. Gamba nti njogera Even bino when gamba God nti buno speaks. businga buli buno businga buno bonna buyina ennono. Somebody can choose to say no. Omuntu ayinza okusala n'agamba nedda. Is that not so? You can choose to say no. Osobola okusala You n'ogamba can nti choose otherwise. n'osalawo n'olonda ebirala n'ogamba nedda. The problem is if you choose otherwise, you will have missed what God intended. Ekizibu ekiri omukono nagwo gw'oyagala ojja kusubwa kiri Katonda ekiruubirirwa Will kye he kill yalina. you? Anaakutta. Most likely not. Ayinza obutakutta. You will continue with life. You can even pick another one Ojja kweyongerayo n'obulamu oyinza n'okulonda and marry omulala. and still have children. But you will have missed what God Naye intended. osobola okusubwa kiri ekiruubirirwa kya Intention. Katonda. Purpose. Waliwo ekiruubirirwa. Purpose. Ekiruubirirwa. Is everyone a pastor? Buli muntu musumba? No. Nedda. I keep telling people I'm not a pastor. Nsigala I keep mbuulira insisting, abantu, Pastor Nyero, mbagamba Pastor siri Francis, musumba. I'm not a pastor. Kati abantu bonna bampita I musumba know ne me mbagamba better than you siri do. I am not a pastor. nze siri musumba. If you made me a pastor, I would chase people from church. Bwe naafuuka omusumba ndiga zijja kudduka buddusi. I don't have a face of a pastor. Sirina endabika y'ekisumba. There are some things I see Musumba putting up with. I'm like, Waliwo ebintu God byenda bless you. musumba byagana gamba Mukama akuwa omukisa mu ekyo. God bless you. Mukama akuwa omukisa. Amen. Is everyone an evangelist? Buli muntu mubuulizi wa njiri? Nedda. Is everyone an administrator? Buli muntu administrator mutesiteesi. Is everyone a miracle worker? Buli muntu No. mukozi wa byamagero? Nedda. So these are gifts for specific purpose, for accomplishment of purpose. So it is with family. Not all families are the same. Kati bino birabo bya njawulo okubaako ebiruubirirwa eby'enjawulo bye bituukirizibwa mu maka ag'enjawulo. Amen. Amiina. Not all families are the same. Famire zonna si ze Because zimu. of that purpose, if we listen to God, you may find God will emphasize certain things in your family. As a family, do this, don't do this. And yet you see the other family is doing it and they get away with it. For you, you do, and there is a problem. Kati ku lw'ebiruubirirwa ebyo ojja kusanga famire zikola ebintu eby'enjawulo tebifaanagana na byabali tebifaanagana na by'ono. Why? Buli muntu akola bye lwaki? Because God created us for specific purposes. Because of that, there are specific requirements on how we conduct ourselves, on how we carry out our family. Olw'ensonga eyo Katonda yatutonda tweyisa bulala tukola ebintu bya njawulo mu famire zaffe. Hallelujah. Amiina. Time has caught up with me. Obudde But bukutemuka. I hope that paints a little picture. Naye nzikiriza nti ekyo kino ekifaananyi kye kikuwadde. Please, let's pray that God will help us understand the reason or purpose why we are alive and the purpose why I am part of this family. Or I married this wife, I married this woman, and I have these children. Nsaba Katonda What tuyambe is in God's tuzuule. mind? Lwaki ono mukyala That ye wange? is very important. Ekyo kikulu nnyo omanyi omukyala gw'olina omwami gw'olina na biki Katonda Have you by'abategekedde realized okukola. there are certain families who are just business people? Wali okizuddeko nti waliwo famire ezimu nga bakozi ba bizinensi.
kyabwe. Have you realized? Waliwo Now you can't begin to force those ones to become prophets. kati abo tobakaka kubeera bannabbi. They don't have the wiring. Even if it sounds nice, prophet, and then some of us who are certain families, we want to be business people. Even if you try it, you find the thing that the other one applies very little effort and there is progress, there is lots of fruitfulness. You will put in a whole year and there is nothing. Ogezaako kyenyigamu olaba tolina kivaayo, ogezaako n'okikaka ne kitakola, oli talina kyateekamu, ogenda okulaba ateekamu katono nnyo ng'ebintu bikola. Seek God to understand why you are part of that marriage. Otegeere lwaki oli kitundu ku bufumbo obwo, oba lwaki oli kitundu ku maka ago. Mukama abawe omukisa.